Honorable Speaker, tulina bakama baffe bakitaffe mu Katonda twesiimye era twasanyuse nnyo okubalaba. Honorable Speaker, abakulembeze ab'enjawulo okuviira ddala ku babaka ba Paalamenti beetabye wamu naffe mu kiseera kino. Honorable Wakayima waali Wakayima Musogensereko, Honorable Betty Ethel Nalima twabadde naye eggulo, Honorable Bettina akiikiridde Chairman Governor Lwanga Bwanika. Honorable Speaker, si kye kyokka amaka gano makulembeze Maama Ruth Nasuuna yatukiikirirako mu lukiiko lwa district. Kale ng'olukiiko kibadde kitukakatako okuwaayo eddakiika okwogera ku bakadde baffe abo kuba amaka gano gawaayo bingi eri Gombe okutandikawo. Mwami Kisubika abadde munnabyanjigiriza ataliiko kabuusabuusibwa. Bwe yali nsobola okuba n'obusobozi obutwala essomero eryo lizimbibwemu. Nabadde nsoma ebyawandiikibwa ebiwandiiko by'ekitongole nga yajja mu lukiiko lwa kanso n'abategeeza nti bannange eriyo essomero gavumenti lyeyagala okuzimba. Ne bakubaganya ebiteeso eby'enjawulo naye bamaliriza ng'ekitongole nga tebalina busobozi buba na ttaka kugenda ssomero era n'abategeeza nti ye ng'omu agenda kutoola acres 10 aziweeyo gavumenti ezimbeko essomero. Yategeeza olukiiko nti naye kyembasaba muleete ssente z'okusaveeyinga. Ebiseera ebyo abaaliwo basobola okutubuulira ebyenfuna by'eggombolola bwe byali biyimiridde, ekyamazima ng'era obusobozi tewali. Ebiwandiiko bitulaga ti Mwami Kisubika era yakwata ne ssente ezaakola ekyapa essomero eryo kwe litudde erya Gombe polytechnic. Njagala okwebaza famire maama n'abaana kubanga ebbanga lyonna essomero eryo bwe libaddewo tetufunangako kutaataaganyizibwa kwa famire yadde okukaayanirako kayingi. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Teyakoma okwo, abaana bangi mu kitundu kino yabakwatirako era y'omu ku baasitula ekitundu kya Gombe okusingira ddala ekitundu ky'Emigadde okutitimuka mu byenjigiriza olw'amasomero agaliyo nga n'ebitundu mwe gali siga emannya ge bagayita wabula bagamba Migadde College naye nga bali mu kitundu ky'Essenga. Yalina okwagala kw'ekitundu kye ye ng'omuntu. Bw'oyogera n'abataka ab'ekitundu kino eky'Emigadde bingi bye basobola okuttotolera mu kukola eya bulungi bwansi. Mwami Kisubika abadde ng'akwata kisooka. Twagala okumwebaza olw'ebyo bye yawaayo mu bukulembeze bwe. Honorable Speaker, nga tujjukira Mwami Kisubika, njagadde kansa eno ey'olwaleero era etunuulire abantu abalala abaateeka ettafaali mu kiseera kye kimu
Mwami Kisubika oyagabira obukulembeze weyakolera obukulembeze bwe. Ffenna tujjukira ebiseera ebyo mwe mwali inginiya ENK Sempebwa bye yakola mu kutandikawo ekitundu kino nga bali wamu ne mukwano gwe. Mwami Kisubika tebisobola kwerabirwa, tetusobola kwerabira ebiseera ebyo mwe mwali Profesa Kisubika. Mwami Kisubika yatavuga emmotoka speed olwamala wakalulu okukalangirira n'akwata emmotoka tugenda omukubira tumugambe mukama waffe sokodde omukazi tumwegayiridde aveewo ng'atuuse Kawempe. Olwo lwe lunaku olumu lwe twanyolwa ng'abantu b'ekitundu kino naddala mu pate yaffe, kubanga bye baali batukolera byali biyitirivu. Abantu b'ensi eno mwenna mujja kubuuza Mwami Kasiriivu sente za gavumenti ozikutte otya, so nga ate azikutte bulungi ate nga ntono. Bano be bokka baanokoddeyo abakutte mu sente ezaabwe n'ebintu ebyabwe ebikalu ne babiteekawo. Twagala okwebaza omugenzi ono biki byatukoledde. Omugenzi ono natambulako naye gayabbawayo ku bimu principles ze. Omugenzi ono yali yeebakako emisana. Omugenzi ono ngera gimalako kubanga ebyono tebikola ki tebiggwaayo. Naye kabaweeyako okunyolwa akalala mu 2016 omugenzi ono yabeera kyamaani wa NRM. Abantu bano kye baalina waneemigadde wala omuntu okuva tugenda okubalanga ennase tujjayo obululu 7 era wano kansala wa Sowaali yagamba nti abantu 7 ennase akatundu akazinga bwe kati bavuddewo okulonda obululu obungi. Naye nga kiki kye twetaaga? Nga twetaaga Mwami Sempebwa obutamusiibula nga tumugobye nga ki nseenene. Mwami Kisubika ono kyamukaluubirira nnyo okuwagira Sempebwa ng'ate kyeyune yalina ki flag. Kitegeeza mwamuka sebukamalayo kubaku ngenda okukoma najjanga independent. Mu independent twagala okwebaza omugenzi Sempebwa yeebase bulungi, ate era n'omugenzi ono Kisubika tumusaba yeebake bulungi. Njagala omulembe gwaffe guno oguliko nina kye naguyigirako, kubanga Mwami Kisubika ono oluvannyuma Sempebwa yawangula. Mwami Kisubika ono yafuna obuzibu nga waliwo omusomesa eddakiika emu gye nkuwadde. Waliwo omusomesa baali bamuyita Master Rule mu budde obwo yali asomesa Sai Primary School. Abatemu nga bwe mwalabye basse omukulu w'ekika ky'eggunju okufa kwava dda. Abatemu ne bajja ne batta omugenzi ono, naye mu nkola y'okunoonya wa obutemu bwe bwavudde baleeta embwa. Embwa nejja eyita mu maka gano, kubanga ffe twali wali eri nga tutudde ne Mwami, kubanga yali wa buliraano wano nga tutudde ne Mwami Kisubika. Ya Honorable the late Honorable Kisubika Joseph kanse saba abbulwemu erinnya Honorable Sentongo nambulira bulungi oluguudo lwa nga luvaawa mpaka wa nyambe tutenafuna akapande akalina eminga tulugulemu omwami ono olw'ebirungi byatukoledde ffe nga Abagombe division. Kiyambe n'abagiddawo okuba nti luba luyise mu kanso lukolebwako mangu. Nyanze bameka abakiwagira 1 2 3 4 5 kiyise kijje ku order paper. Ekimu ku bintu ebitukuba ewala ennyo era obulamu bwagalwa, era bwe tulaba bannaffe twakawulira ennaku ntono nti ne basindirira omuntu amasasi nsana ttuku noga nti obulamu bwagalwa, naye monna abadde bwatyo n'olyoka omuzikiza bwotyo kubanga olina emmundu. Kale nno kya kitalo.
naye obulamu kyenyweza, obulamu bwagalwa. Era kakano tuli wano, abantu abali wano mwenna mulina bye mukola olw'obulamu bwammwe, olw'embeera zammwe. Naye olw'okubanga waliwo omuwendo gwe tuteeka ku bulamu, ate n'okufaayo, kubanga Bayibuli etulaga tusanyuka n'abasanyuka, tunakuwala n'abakola ki? Tuleeseeyo byonna, kakano tuli wano. N'olwekyo ntandikidde awo nga njagala okubeebaza mwe mwenna abali wano olw'okuyimiriramu ne bannaffe ab'omu nnyumba eno, maama namwandu, kaakano abaana, bazzukulu, abooluganda n'ab'emikwano, mu kiseera kino eky'okuviibwako ekirabo kyaffe. Taata, mukwano gwaffe, tuuze munnaffe, mutambuze munnaffe mu lugendo lw'okukkiriza. Katonda gw'abedde okukola ebintu eby'enjawulo mu bulamu, kaakano ng'agenze. Kale maama onzikirize ku lwange ne maama, ate ne bannaffe abatasobodde kujja wano, ntuuse okusaasira kwaffe gye muli, era n'eri abantu ba Katonda bonna abali wano. Nasooka okulaba mukadde waffe ono, ndowooza nga ndi mukulembeze w'abavubuka, ndowooza nga ngenze eyo empereerwe, era abantu besinza kwerabira Joseph ne maama Kisubika, omulangira n'omuzaana Bakanaakulya, ate ne Dokita n'omukyala Baluboga. Waliyo n'abantu abalala bangi, naye kankomaawo mu budde obwo sisobola kubeerabira ng'eyali omukulembeze w'abavubuka. Era netandika okulaba abantu bano Katonda nga babedde okubeera mu kkanisa, nga wetuwulidde era nga betuwulira ebigambo bingi mu kukola kwabwe ne mu kufuba kwabwe. Twagala okumusiibula olwaleero okuva wano, ate n'olunaku olw'enkya wetunaabanga tuteeka omubiri gwe awateekeddwa eyo ekasokoso. Twagala okwebaza ffe, nze ne maama, abantu bano batwagadde nnyo. Ne bwe bagenda ekasokoso eyo, abantu bano babadde bamanya gye tuli e Namirembe, era maama ono n'aweereza ebibadde bitusobozesa okubaawo, ate nga bajjukira ennaku ez'obuzaale bwaffe n'ennaku bwe twagattirwa, era ne baweereza akantu. N'olwekyo twagala okwebaza Katonda olw'omukwano, naye nga twasisinkana ku musaalaba gwa Mukama waffe Yesu, si lwakuba nti twava edda ennyo nga batumanyi nnyo oba nga tuli ba kitalo, naye ku musaalaba awo we twasisinkana tutandika okutambula olugendo. Katonda yeebazibwe olw'okulokoka. Njagala okusoma ebigambo bino mu bbaluwa ya Pawulo eri Timoseewo ey'okubiri, essuula ya 2, olunyiriri nja kutandikira ku lwa 20. Lugamba bwe luti: naye mu nnyumba ennene temubaamu bintu bya zaabu na bya ffeeza byokka, naye era mubaamu n'eby'emiti n'eby'ebbumba n'ebirala eby'ekitiibwa n'ebirala ebitali bya kitiibwa. Kale omuntu bwe yeerongoosaako ebyo, anaabeeranga ekintu eky'ekitiibwa ekyatukuzibwa, ekisaanira omwami okuweerezanga, ekyalongooserezebwa buli mulimu omulungi. Twagala okwebaza Katonda. Abantu bonna aboogedde n'abalala banaayogera, manyi nti bajja kwogera ku lugendo lwa mukadde waffe ono, kaakano omubiri gwe gugalamidde mu maaso gaffe wano, era bajja kwogera ku mirimu gyonna Katonda gy'amubedde okukola. Kubanga mu nsi muno omuntu yenna tabeera watali kyakukola. Era singa tuzze wano okuva ku ssaawa 4 ne tutuula essaawa emu n'eyitawo, yenno n'emu si nnene, naye dakiika 30 omuntu ng'atandise okubuuza mu bwongo bwe oba mu mubiri gwe, tukola ki wano? Kubanga omuntu tabeera watali kyakukola. Naye ekyebuuzibwa nti okola ki? Omuwandiisi ono alaze nti mu nnyumba ennene temubeera bintu bya zaabu byokka n'ebya ffeeza,
ne mubeeramu n'ebyo ebika ebirala nga bwe muwulidde eby'emiti n'ebirala eby'ekitiibwa n'ebitali bya kitiibwa. Twagala okwebaza Katonda nti mu ebyo byonna agambye nti ebigwanira okukozesebwa omwami. Katonda yeebazibwe kubanga munnaffe atambudde olugendo era aliko bya